Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo omukyala eyambuuzizza nti biki ebireetera omusajja okwenda. Wambuuzizza nti nkubuulire ti kiki ekireetera omusajja okubeera omwenzi. Ebireetera abasajja okubeera abenzi kankubulireyo nga bisatu bina. Ekisookera ddala ssente zituma nnyo omusajja oyo okubeera ng'ayenda. Teri mwavu ayenda, ekyo tebakibalimba. Omuntu omwavu atalina ssente nga ssente zimwekubya mpi ebiseera ebisinga tatera kukola bwenzi. Naye omuntu yenna olufuna akasente atandika okubeera ng'akola obwenzi, ayagala ono ayagala oli olw'ensonga nti teri mukazi gw'ogenda kwebakako nga tomutaddeemu ssente. Ekyo nkikubuulira kuba jjukira obeera n'omukazi ewaka, olina okufuna loogi, okufuna gy'omutwala kwegamba byetaagamu okuteekamu. Kati n'olwekyo ekikulembera byonna ssente. Ebiseera ebisinga ekireetera abasajja abo okwenda ssente. Omusajja omwavu tayenda, ekyo tebakibalimba. Ekyokubiri embeera gy'oba omuyisaamu gw'omukyala, embeera gy'oba oyisaamu omusajja oyo naye emuleetera okukola obwenzi. Okubeera ng'ajja kukusuulawo anoonyeyo omukazi omulala agenda omuwa emirembe. Embeera eyo gye njogerako bingi ebigwamu. Okubeera nga tomufaako, omulumya, gwe kennyini nga teweefaako, ng'oli bw'otyo naddala mu kwekolako saaviisi, ekirala ng'oli mukyafu. Kale nga tomanyi nkwata gy'olina kukwata mu muntu oyo kisobola omuviirako okubeera ng'ayenda olw'enneeyisaayo gy'oba weeyisaamu. N'olwekyo embeera gy'oyisaamu omusajja emuleetera bulungi nnyo okukola obwenzi n'anoonyaayo omukazi anaamuwa emirembe. Nga bwe mukimanyi nti ebiseera ebisinga mulimu abasajja ng'ekyamazima si mwenzi naye nga by'omukola bye bimuleetedde okubeera ng'anoonyaayo omukazi omulala. Ekirala mulimu abasajja nga bo benzi bwenzi, ng'omusajja mwenzi, abo mwebali nga ye mwagazi w'abakazi, tojja kimuggyamu ye nga mwagazi w'abakazi. Oyo mwali nate ne wabeerawo n'omusajja alwadde obulwadde bwe bayita obwakasagazi oba aliko omuzimu ogwo ekyoyooyo ekyo guba muzimu ogwo okumutuma okwagala ono n'ayagala oli kwegamba oyo abaako ekizimuzimu ekyo asobola n'okukwata omwana omuto, asobola okukwata muganda we, asobola okukwata banneyiba. Kale kwegamba asobola okwagala banneyiba, abakozi, bakaabasajja bennyini baaliraanye ku mizigo nga ye tataliza. Kati oyo abaako ekyoyooyo ekyo eky'obulabe oba gwe twandiise omuzimu ogw'obwenzi. Wadde nga tukimanyi nti abasajja basinga benzi naye mulimu abasajja abo ekyamazima nga teyandibadde mwenzi naye embeera gy'oba omuyisaamu nga yemuleetera okukola obwenzi. Ate era n'abali mubaamu n'abasajja abo ng'ekimusibye okwenda bwavu bwalimu. Era mulaba abasajja ova naye mu bwavu eno wafunawo kasente ate n'afuna omukazi omulala n'owulira nti yafunye mukyala namba 2, namba 3, namba 4 naye nga waabadde eno mu bwavu ng'abadde naawe ng'abadde mu mbeera olaba nti muntu mulamu naye wafuna akasente ate n'atabukira ddala. Ebiseera ebisinga ssente yekyasinze okutabula abasajja abo. Naddala abasajja abo batakulidde mu ssente n'afuna nfune oyo aba muzibu nnyo. Ekyo nkibabuulira. Kyenjagala obbabuulira mu abakyala ekyo eky'obwenzi beera ng'okigumiikiriza kuba tojja kufuna musajja atali mwenzi. Nga bwe mbagambye tekisinga okusiba omusajja oyo obutayenda buba bwavu naye omusajja oyo waafuna kasente atabuka. N'olwekyo gumira ewaka, tova waka, tova mu makaago olw'omusajja olw'okuba mwenzi. Singa omusajja oyo abeera akugulira emmere n'abaana bo n'abeera ng'ennyumba agipangisa oba kutadde mu makaago n'abeera ng'abaana abaweerera abagulira engoye kwegamba ng'abafaako, ebyo byakola bireke kugamulabe bulabi. Ekikulu kya byonna singa abeera obuyambi abukuwa kuba tojja kusitoopinga musajja oyo kola bwenzi. Ate ekyamazima teri ddagala ly'ogenda kukola ky'osiba omusajja oyo obutayenda. Omusajja ono omukolera eddagala asobola okubeera ng'akutya nnyo naye ng'obwenzi abukolera mu nkukutu. Abo bangi nnyo ng'ajja kusula ewaka nga wamusibira ewaka nga buli kanaku asula waka buli lunaku naye ng'owa mukyala muto ng'agendayo misana wava ewaka ng'agenda ku mulimu ng'ayitira wa mukyala oyo n'amunyumiza embeera gy'omuyisaamu ewaka. Kale n'olwekyo ekigambo eky'obwenzi kiyinza okubeera ekizibu okisitoopinga. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri
7 7 7 87 0 emu yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.